Rosca Migabo omutuuze ku kyalo Bulyannyingi Nyabukara mu Fort Portal Central Division gwe tusanze mu maziga oluvannyuma lw'ababbi abaatutte embizi ze 5. Nga bulijjo ku makya asooka kuwa mbizi z'emmere kyokka olwaleero yasanze musaayi nga ku mbizi 7 baamulekeddeko obuto 2 bwokka. Bubazitemere tebazisigireho kugamba ngu batema emitwe bagisigaho kyonka batemere n'emitwe bagenda nayo. Kemigabo embizi zino yazigula mu nsimbi za gavumenti mu nteekateeka ya PDM era nga 3 ku zo zibadde zisulirya kuzaala era nga mwabadde alina essuubi n'okujja ssente ez'okusasulira muwala wagende ku yunivasite omwaka guno. Kaire nyina isuubiri okugamba ngu nyinamu empaya zange omwana wange naja genda yunivasite. Hakire ntandikisa omwana wange baitu ate byona tebisobokere. Gavumenti ekola ogwayo efubire bali baitu nyowe nkanye mbaire ninyenda bangarure empunu zange oba bampe sente oba bagule empunu zenyini bazimpe nzigare mfamu Yesu. Bino olwagudde poliisi mu matu yatandikiddewo ekikwekweto kyayo nga kikulembeddwamu aduumira poliisi mu Fort Portal Central Division Henry Kisubi mwe yakwatidde abantu 5 abasangiddwa nga batunda ennyama y'embizi etaliko sitampu mu kitundu ky'e Rwengoma A mu kibuga Fort Portal. Bano mukwaze ennyumba mwe bakolera poliisi ezuddemu n'ebintu ebirala ebigambibwa okuba ebibbe omuli emizindalo egyaggyibwa ku ssinzizo n'emirala nga gyaggyibwa ku bbaala emu mu kitundu kino ne TV n'ebimu ku byambalo by'amagye. So nikyo bwakitula hano kandi marala ga poliisi izire kukola omulimu gwayo abandi mugereke kukola omulimu gwayo abukube ekicweka kya Rwengoma kino n'ebicweka ebindi obukiwa amaju buhingureini kurango mu operation itukozere tutukwasire bisoro byonka baitusangiremu n'ebintu ebyo mu maju bingi. Naito ntwiza ntuli akapoka naito tusemererwa ntumhagera kuba naiba wetu hata naito tuja kurara ni mwiza numukao numukwata betito tubetamanyire ngu eze nyama zibere nazi hande tahikire. Tusanzemo ebintu bingi nnyo era ono omuntu alina ogenda mu kooti atubuulire ebintu bino bikola ki engeri yayifunamu.